Sabula, sabula. Tambule. Ritah, sabula muko. Tambule. Ibura. Ritah rumia muko. Sabula, kirira. Sabula. Ritah mukwata kugende. Yes! You must welcome! Where does it go? Where does it go? Chichino! As the parents, we are happy. We are so glad. Yeah. Thank you. Thank you, Photoman. You're doing a great work. Wow. That's it. Bulijjo muwulira buwulize nti Ritah yafuna omusajja. Ne mulowooza byali byakiwaani. Oba bali yeetega bwetezi? Tebyali byakwetega. Ritah yafuna Oga, all the way from Nigeria, naye nga ndisaze twogerera abatuuze b'e UK. Kati n'agamba Ritah, why don't Randy, you needed here. Randy, you needed here. Wherever you are, please come through. Wow. Are these twins? Wow. Wonderful. I love this. God is good. Oga, God is good. God is good. God is good. Wow. Please, cameraman. I want them to blow.
Please. Nayagi, the one. Please join money on the please. Wow. Kubira katonda engaleza amanyi kuba family no banaye. Ritah, this is serious. We thought this was a joke. Wow. All right, I think that's enough. Thank you, Ritah. Our son-in-law. Then from there to Jambuanga tuna Mzee is needed in this auditorium. Mzee for Clages. What did you say? Clages. We just want to welcome Ritah and Joseph. You're most welcome home. All these Ritah are here because of your love for them and the love they have for you. So Ritah, you're most welcome. Joseph, you're most welcome, and all the family to Baniriza Mugeri Jawolo. Ladies and gentlemen, our children back home, just to welcome them. Introduction ya kolebwa nekuwa kwanjula kwa kolebwa embaga ne kolebwa. A few parents attended in the UK, but abamote mwaliyo mwala ku social media mwala bifananyi. But Ritah took an extra step and Agama, no, let me go back home and everyone take the light to see my husband. Thank you, Ritah, for doing that. It's wonderful, it's amazing. Thank you so much. Abano balabire kugwe, bona balabire kugwe. Bona ngiri joli influencer, oli blogger. Chokoze, ochikoze kubikolwa. And I know many are going to take a lesson from you, what you're doing. So thank you so much for that. As I told you that we're going to have just a simple word of thanksgiving from the Reverend, who is yet to join us here. We're waiting for Papa to join us also. Then we do it officially. But it's several Bedebanyabo, no bategezeza nti kuno mukolo Ritah yagukoze kubanga bamo kumwete mwaliyo emikolo nga gikolebwa jali UK mumanyi tubadde mu kiseera kya COVID yatataganya entambula ensi n'eggalwa. Obonya utwandibadde wano waka naye ensi yaggalwa nga ne bwoba olina ssente totambula. So we were not able to have it back here home, and many of you couldn't travel abroad. So we are doing just this to see your son-in-law. Mulabe ku bazzukulu tubaleese kasubire Ritah abaana bayigiriza Oluganda mpola. Alright, kubanga abajjajja abamu Oluganda bwe basinga balina mu bungi. Anyway, we shall enjoy the moment together. Ladies and gentlemen, I want to welcome you once again on this great function, great evening. No formalities, not too much formalities, just a few. Ritah has been 5 years since she left. 5 years since she left. We thank God for preserving your life. But tukule katonda engalo z'amaanyi preserving obulamu bwa Ritah. Ekiseera kya COVID tekyali kyangu nti twagala kubaaniriza tubaaniriza nnyo abantu ba Katonda. Twagala kubaaniriza abanyabo era awamu ne basebo mukadde waffe mwami Apollo awamu ne famire yonna twagala kubaaniriza. Mukadde waffe omusumba twagala kubaaniriza mu kifo kino. Katonda yeebazibwe bw'atubedde
n'okutuusa kaakano mukkirize basebo ne bannyabo tutandike okusinza kuno omuli okwebaza nga twaniriza abaana baffe betukyazizza akawungeezi kano emizindaalo gya DJ simanyi lwaki givaavaako kale katandike n'oluyimba olwo 343 olwa Anglican mwami Apolo lwasinga okunyumirwa ennyo mu version eri empya sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala ennyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga nze kwagala anjagala talo unjagala anjagala Yesu Wembanyoro ne mwerabira Yesu tandeka kubura dala ampita mangu kumwe era njijukizo kwagala kwe anjagala Yesu anjagala unjagala omulungi Yesu anjagala kamwa wende tunulire ekitiibwa kye neyimba gyawe siyimba bwentyo nyimba emirwe minye kunjagala omulungi Yesu anjagala anjagala nange mwagala yakamusi olw'okwagala kwe ekibi Yesu yagamenya kanyimbe Yesu yandokola nsanyuse nnyo Yesu yandokola nsanyuse nnyo Yesu yandokola sanyuse nnyo Yesu yandokola kanyimbe haleluya boza kumuno Yesu yebazibwe boza kumuno Yesu yebazibwe boza kumuno Yesu yebazibwe kanyimbe haleluya Yesu yandokola sanyuse nnyo Yesu yandokola dokola kanyimbe haleluya Yesu yando Mukama mulungi ekiseera kyonna. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo